Ttabamiruka wa Nana-Allied Movement ow'omulundi ogw'e19 agguddwawo Munyonyo n'Omulangeri bammemba okukolera awamu okugonjoola ebibasoomooza. Ttabamiruka ono agguddwawo Minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Gen Jeje Odongo ng'ategeezezza nti ensi eri mu kusoomoozebwa kungi olw'ebbula ly'emirimu, enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, obutujo, enjala n'ebirala bingi ebyetaagisa okukwataganira awamu okugonjoola. We are faced with several challenges around the world, including conflicts in different parts of our world, food insecurity, migration, unemployment. Ttabamiruka ono agenda okumala ennaku 5 Odongo awanjagidde abakulembeze b'amawanga okwongera amaanyi mu kulwanyisa ebikolwa eby'obutujo okakasa nti emirembe gibukala mu nsi yonna. Uganda believes that multilateralism and solidarity are required much more than ever, so that we individually prepare and collectively respond to further challenges. Asabye abakungu abakyadde kuno okufissaayo akadde balambule Uganda. I want to encourage you to find time to explore other parts of this country. Omukago gwa NAM gulimu amawanga 200 nga amawanga 18 gakolanga gakalabalaba ate ebibiina by'obwannakyewa biri mu 10. Ategeezezza nti balina okusoomoozebwa okw'ebyensimbi okwekulaakulanya wamu n'amabanja. We also recognize challenges in financing for development and the very serious issue of the debt burden that paints a very depressing global economic outlook. Ttabamiruka ono omukiise wa Palestine mu kibiina ky'amawanga amagatte era nga ye Minisita ow'ensonga z'ebweru ow'eggwanga eryo Riyad Mansour ategeezezza nga bwe balina essubi mu lukuŋŋaana luno nti lwakubayamba okumalawo olutalo mu ggwanga lyabwe nga bwe gwali mu South Africa. Apartheid is manifesting itself by the Israeli occupation against our people. And we are still under this colonial occupation by Israel, and we see genocide committed against our people, particularly in the Gaza Strip. Agasseeko nti beesiga obukulembeze bwa Uganda mu lukuŋŋaana luno era bakakafu nti baakufuna ababawagira okumalirawo ddala olutalo mu ggwanga lyabwe nga bayambibwako amawanga agali mu NAM. We trust this movement, we trust the leadership of Uganda, and I believe they will do the right thing. We are not asking for anything other than standing with us against this aggression. Ttabamiruka ono Uganda ekwasiddwa obwa ssentebe bw'omukago gw'amawanga gano ng'omuwandiisi ow'enkalakalira mu Ministry ey'ensonga z'ebweru w'eggwanga Vincent Bagire mbwannyonnyola. Bamaze okuluggulawo Azerbaijan n'ekwasa obwa ssentebe ne bukwasa Uganda, so ambassador waffe ku senior levels kati yakola ki? Ye chairperson. Mu bimu ku bye batandikiddeko olwaleero kwe kukubaganya ebirowoozo ku bukwakkulizo obutebwa ku mawanga agakyakula nga geewola ensimbi okwekulaakulanya n'okulaba engeri amawanga agakyakula gye gasobola okuyambibwa naddala mu by'obusuubuzi. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.